agasirwe ekintu ekyo yakirimu kubanga Ssemwai yakola report ngegamba nti agasirwe ekintu ekyo yakirimu naye ne baleeta FBI ya America nenoonyereza tewali kye yazuula kati kitegeeza report ya Ssemwai esigala nga yentuufu abantu abakoze ebikolobero webali bajja kukwatibwa walabye omukulu twine no mukwano gwange niba mututeka mukwano gwange naye waliwo olukuta president omanyi nabagamba wano abantu abagezaako okuta president babadde bangi ate nga toyinza bamanya gundo ono kabaziguruka nakugamba yatwala ente n'agitonera mu Plenum 7 naye ng'ente amaze okugiwa enjaga nga baagala ente tabuke mu dakiika 5 era kye yakola ente yakutulako omukono gwa SFC yali SM7 nakaseke naye nga kazigura yali akola mu gavumenti biseera ebyo naye nga ayita munnu wansi akolagana ne Besigye n'aleeta ente nene bwete ennume bwete n'agamba nti ze gitonedde mu 7 ente yali tese mu 7 owa SFC tebaagikwata kutuusa bwe yamukutulako omukono. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. B'emikutu gyaffe gino ne mbeebaza emirimu gye mutuusaako engalo nga bulijjo tubeera n'abagenyi ab'enjawulo olwaleero muganda wange Gideon Tugume Gakyalo tuzze naye okwogera ku nsonga ya bbomu naye yatulikidde wali ku bigwa by'abajulizi e Munyonyo abantu babiri ne bafiirawo. Tugenda kwogera ne ku nsonga endala nnyingi nnyo n'okulondebwa kw'olukiiko olwa National Executive Committee mu kibiina ekya NUP olwalondeddwa mu ngeri y'amankwetu sirulabangayo na kibiina kyali kironzebwa ekityo naye bo balulonze. Sebo mwami Tugume soko buze kuba tulaba abadde baludde okulabako. Abatulaba abalungi njagala kubalamusaako nti mwasuze mutya musibye mutya n'obuwombeefu obw'ekitalo mu nsonyiwe oluusi ndwawo okulabika wano ewa muganda wange naye oluusi nti entambula egira n'ebugiramu kati nemba ennaku zino engeri gye nagondagondamu nga sikyakola mirimu gyange kati luusi akamwanyi kanfuukira akamwanyi naye nga nandiyagadde okuba nga abantu ddala mbaweereza kati n'olwekyo munsonyiwe naye nga wendi wamu nammwe amanya nze Gideon Tugume ndi muwejjere ndi muzukulu wa Andereya Gakyalo okuva Emijera ku Town Council Ruhama County ntunga mu district nsanyusa okubeera nammwe Mukama atukulembere ate tumaleko bulungi kubanga bo muzifuuse bo muzitandise bo muzifuuse bomu kakati wenjogerera kati bagambye awo e Munyonyo abantu babiri bafudde era ne defense omwogezi we ministry y'ebyokwerinda ava kukikonfaminga nti abantu babiri bafudde naye n'abalala bagendedde ku bisago kakati ate ne side z'ekireka naye waliwo ababadde bawaguza ne bomu omanyi waliwo obuzibu bungi nti mulimu abantu kati abanyiivu ennyo abatasobola kugumiikiriza era fe otutenda Kwezi Robinson fe emyaka gye tumaze kati batulumbyana naye era tukyali bagumu era fe tugamba tugenda mu kalulu fe tugamba tugenda mu kalulu kubanga bannaffe bo bagamba tebakavaamu kakati fe tugenda mu kalulu era fe ebya bbomu mu bitujjeemu tuli basajja bakadde kati wetutuuse fe tukaddiye twagala mirembe tetukyalina maanyi gatuggwa twagala mirembe kubanga bbomu gy'oleeta egenda kutta ate muwejjere muno tegenda kutta basajja bali tobatuukako Prem 7 tusobola mutuukako Muhoozi tomutuukako General togenda mutuukako kati gwe ebyo byokola bomu z'okola okuba ate abawejjere bano ate bana bambi abantu abagenzi okulamaga abantu abagenzi okusinza abantu abali obubi kubanga muntu avudde ekabaale ng'atambuza ebigere ennaku yemuluma olowooza anaavaayo n'akantu emunamugongo teri kubanga nabadde neebuuza nti sente zisolooza mu kanisa za Yesu ye zeena mugongo zo zaani kubanga ate Yesu ng'akolayo kyena mugongo nezo zize zonna zetukunganya za Mukama baweekwa akantu ku bantu bano abafiirwa abantu baabwe
kwanga abantu bafiirwa obwemage balina abaganda baabwe yes babaweeko akantu baweeko kabaasa bazzukulu we baweeko kabaasa naye tebalina yadde kabawa ne Saara tebabawa tuguma ekintu ekyo kyoyogedde kituufu abantu be battira abantu baabwe Bakaroli Lwanga bagundi bonna babonna ne waffe Rugaramu ali wano yali azze kulunda nte za Kabaka bamuleeta alunde nte za Kabaka mwekyamukwatira Kabaka nemubagirawo n'agamba nawo batwale ne batwala ne batta we waffe Rugaramu wali entungamu tulina sebo omujulizi kakati baba weyo waakira akantu abazzukulu obwo kitaabe kitegeera ne mu gavumenti nebawa n'endala ne basorooza naye batwala ntwale bali muganduura bali mu bikopira biniwanvu bwebiti bwe bajjako bwe bazaako naye abantu tebatwalanga buvunaanyiza ku buuza ddala abantu bano abaafiirwa abaafiirira eddiini tebalina baŋŋanda zaabwe badde bateekebwa nga balina n'ekifo ekyabwe we batuula balina we batuula bagamba nti ab'eŋŋanda mutuule wano waakiri babasabire Saara terina Saara y'abaafiirwa abantu bamukajanga wano egindi wano ewakiso bo bagamba nti nabo baagala balikoganaizingibwe ennamugongo kubanga oli yakola emirimu gya kubanga tabakutta bantu abo singa namugongo taliiwo singa n'abajulizi kati bantu batadde wali nabo abantu babalabako bagamba eno ye famire ya Mukajanga yali omukambwe oba kitegeera yasala abajulizi n'abokya bano be bafamire ezaabo abattibwa waakiri babateekeko emikono bonna babishop abali wali babasabire Mukama muyambe abantu bano babafiirira naye ku lwabano abasigalawo waliwo yadde Saara erinnya Mugongo esabira abaafa nangisaba ati nekirala nze nenjagala nze ku lwange ng'omuntu nenjagala nsaba Obwakabaka bwa Buganda bwetonde kino kiseera kya-kwetonda President Museveni yazze neyeetonda ye ne mukyala we mwabiise ebyokusaaga naye beetonze ssebo beetonze ne beetondera n'Obuganda katojja bavunaana ekirala naye nga beetonze kyo bakimaze ebikolo byonna bye twakola mu myaka 4 gye tumaze mu bukulembeze buno kusingira ddala mu Bwakabaka bw'Obuganda twetonze kakati ne twagala Ssaabasajja Kabaka kubanga muzzukulu wa Mwanga muzzukulu wa Ssekabaka Mwanga ati bw'oba oli muzzukulu wa Ssekabaka Mwanga ng'abajulizi bano kati okukaaba kati okulya Namugongo abantu okutambuza ebigere nga baze okulaba abaafa baava kumwe mwetonde abantu mwatabaaki ebintu byakwetonda olaba ne famire ya Tamale mirundi nayo yafanye mwagiyita Emengo bagiyita ejje yeetonde bweba mwagamba famire ya Tamale mirundi ejje yeetonde mwe mugandirawe kwetonda nga mwe mwakasinga okutta abantu mu nsi yonna kubanga omusaayi gw'oli gugenda mpaka ku muzzukulu kati omusaayi gwa Ssekabaka Mwanga gwe yayiwa ogw'abajulizi guli Kabaka Mutebi owokubiri mwagala nnyo nnozo kamala Ssaabasajja beene wange nnyo naye omubulidde ekituufu lukoma nantawetwa naye weetonde ku lwajjajjaawo Obuganda bwetonde olw'okuttira abantu obwereere Lugalama bamwatta waaki yali alunda bambi musajja wattu omunyankole bali emwatta waaki era alunda wewa mwentunga bagundi oba yali alabye nti yali atandise okuyita Yesu yali akoze musango ki kyamutisa wona gye bagenda gye babuulira enjiri batta abantu tuno Bwakabaka bwa Asante tuno Bwakabaka bwa ki bono obwa wano obwa Nyungu ya Mawe obwawa waliwo yatayadde omuntu ebintu bino byakwetonda mwetonde kyo nakyo kigwe bannange nti abajja mu bajulizi ffe abazzukulu tetulina musango tetwamanya nti ebintu biribeera bwe biti kubanga kati Ssaabasajja Kabaka agenda kusanga obuzibu mu ggulu olwajjajjaabe kubanga nze ndi Katonda wa bujja era ebibimbi wala nakubaana ne kubazzukulu kakati olaba beene mwagenda mu kanisa mwalina entebe empanvu bweri ey'obwereere olaba bwatuuka mu ggulu bamugamba nti jjajjaawo yakola kino weetonde kati gamba nti nze Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ku lwa Buganda ku lw'abantu ba Buganda bino byonna byaliwo naye tubyetonze ebyaliwo byonna tubyetonze toyinza kutta abantu abenkanidde awo bonna n'osigala awo n'okiyita ekyokusaaga n'okutuusa kati Mengo tevangayo kubaako kyeyogera tewali bajja ne babeera awo ku mikolo engalo ne zivuga zitya nga ekitegeeza ne Jima Akena alina okujja yeetonde
anti gwe kakati ya Jima gundi Jima Kena Obote bwe yagaana okugira ne babagamba nti baagaana omulambo gw'Obote okuyita wano era teyayitawo bwe mba mwagaana Jima gundi Obote omulambo gw'okuyita mu Buganda nga mugamba nti gye mubaganira yakola mu Buganda yajjako Bwakabaka ekyatuusa Ssekabaka Muteesa okufa kakati ate abantu abattibwa abenkanidde awo bonna nota abantu 22 bali abo bakristaayo abakatoliki abakristaayo nota abasiraamu kakati njagala mbutuufu olabe naye nooteetonda naye ate gwe obeera ku banno n'obeera ku Museveni bye weetondese biriyo ekyo kiri wala Ssekabaka Muteesa bwe yagenda wano ebunyolo yava mu mmotoka buterevu n'akuba amasasi abantu kumpi mmeka bonna baafa tewali kwetondera Emmengo teyeetondanga ku bintu ebyo bikyamu abantu basirise naye temulowooza nti biki ebintu ebiri awo mwe tetusobola kubeera inconsistency oba ne tuzi existence nga tuli ffenna ng'ebintu bigenda bwe bityo tetuna buzibu ne Bwakabaka naye bwe mba nga mugamba Prime 7 nga mumuvumirira bamuvumiridde ajaje bavumiride Prime 7 naye waakiri ye yagumye najja ne yeetonda wadde yakisomye busomi kiwandiiko namwe mukisomye anti namwe mukisomye abantu abanyoro abafiira obwemage nga Ssekabaka Muteesa abakubye amasasi abati ye kennyini personally teyatuma nemuteetonda yava mu mmotoka ye n'abakuba amasasi n'abakuba amasasi mu katale kalina katale Ssekabaka n'ava wano e Buganda n'agenda Bunyoro natta abantu n'akomawo n'okutuusa kati wali kwetonda ne mutta abantu kumpa 56 abaana abaali Abaganda abaali Abasoga abaali Abanyankole ne mubatta omusaayi ne guyiika kakati mwe mubeera ku Museveni oli mutemu Museveni wata abeerweru Museveni wata baawa naye Museveni yakyejjeeko ekikolimo ekitegeeza buli muntu aba n'obuyinza atta naye bw'obose n'olaba ekiseera ng'olwetonda oba abantu bwe beetonda nze kisinga okunnuma tugume bampandiikira ekiwandiiko kya mikono 6 nti neetonde olw'okwogera just obwogezi naye nga ensonga zenjogerako emmwanyi terimba nga weeziri nga kuliko bananyinizo kakati mmwe abawandiika ebiwandiiko abagamba tamala emirundi nga amaze n'okufa nga temwamuziika n'okumubika temwamubika ne mugamba yeetonde lwaki temwetonda ku bantu abo abaafa baafiira ki ng'omanye abantu abali mu kubonaabona nga batambuza ebigere kuva e Kabale kuva Arua kuva Luddawa nga bagendawo n'okuva e Kenya nti bajja balaba abantu abaafa mwamanyi naye mumanyi nti bano bannaddiini lwaki tebakyogerako tebaagala bintu byakwetonda kwogera kugamba ku Buganda yeetonde bo bakifunamu bafuuka bafere kati nze njogedde anti nze njogedde ekyobufere kijjeeko kati gwe toyinza kukinzijamu omuntu afuna ekintu nga tekyandibadde ekikye n'akitwala bukorokoro n'ateeka ewuwe n'alya olowooza beera ki waliwo omunnaddiini atambuza emmotoka okugenda e Namugongo atambuza ebigere okugenda e Namugongo waali bo tebaagala mikisa gy'abaafa anti bo tebaagala mikisa gy'abaafa tuli kugonayizinga abo abafiirira eddiini yaffe bali bo beetonde ate bano abatambuza ebigere ffe tujjukira abantu abo bafiirira eddiini yaffe kati bo bannaddiini bo tekibaluma tebaagala mikisa bajjagalira bagifuna kakati gwe nooleka bano ne batambuza ebigere ne bazimba bwe biti ne bajjira bannaddiini nabo batambula twalabye bafaaza abazi batambula okubeeyo njagala bano abakulu muve ku bakadeyideyi bano bakadeyideyi ffe tuli mu kufa kati Sabalabiza atambula eddiini tuli bakufa aliwa n'asula nakasero mutambuse kuba ly'omusaalaba mutambuleeko twagala kati Kazimba Mugalu mu muganda wange mutaata wange Kazimba Mugalu vaina mirembe n'omusaalaba omunene gende Namugongo engalo zivuge buli woyise wonna batambuze motoka nene bampiseeko walige maaso wali ezakadenge n'emabega kadenge bali makati muganduura n'ebikofiira ebinene bayigenze mu motoka kati ffe bakadeyideyi ati ffe bakadeyideyi fe baagala ki ffe baagala ffe tutambuze ebigere bizimbe oba kitegeera anatayagala mikisa bo tebagala mikisa kakati bwe baba bagifuna kati bagifune naye ensimbi ze basolozezaayo baweeko ku b'eŋŋanda basajja mwe muweeko ku b'eŋŋanda sente ezo si zammwe abantu baafiira obwemage abantu abo bali mu kubonaabona mulimu abaaleka amaka okimanyi nti mulimu abaalina amaka kituufu balina abantu mulimu abaalina amaka abamu baali bawasiza n'okuwasa kwaba abajulizi baleka abantu baabwe gye bali eyo naye waliwo ayagala okumanya gye bali waali kati bw'oba ofunira ssente ku muntu
ng'okimanyi nti omuntu yafiirwa omuntu we nodda ku mabugo amabugo n'ogavaako nodda ne kuzina ezambisa ez'ekitambiro nazo n'ozirya nodda ne kuzina ezagundi nazo n'ozirya nedda mulimba nnyo nammwe nedda nze n'ebintu byange biri ebi ekisooka mukwate ku kamwanyi kemugenda okusolooza ne kemwasoleza mu gavumenti buli muntu wa famire mumuyite kuliko wano azaalibwa ne Karoli Lwanga nti ye ayingire engalo zivuge mumuwe akabaasa bukadde 5 bukadde 10 tambula abantu abetaka kumala kunoonyereza lwaki n'abantu abatali batuufu basobola okujjira nabo bafune ku kamwanyi ne bagamba nti nange ndi wa mukajanga nange nyiza kujja ngo wa Lugarama nawe nojja ngo wa Lugarama nange nakiikirira Lugarama lwaki nze siri wantungamu nange kankiikirira we Lugarama kubanga kakamwanyi baba bakafuna nyo ne baana bakatwara ati bw'oba okalya ojjukira ole yafa bw'oba oli wali ngo enkoko bagireesi nagwosika kimu kyanko bana byabufuzi be bamu kakati abantu bano b'otunuulira abantu abaafa mu Nuupu wali wafaayo ku bantu baabwe byebyo bona kyekimu kati kuliko enjawulo ati abantu wali abagenda abaliyo abatundatunda obuntuntu buli muntu bamugyeko emitwalo 15 zaalazeewa bano abatunda obuntuntu abakola bakyanjo kyambizi ndoja biki emitwalo 10 ate musigazeeko emitwalo 5 abafiirwa abantu baabwe mubagire mubeeko kyembagira kibabawa akatonotono baliako kemubawa ekyokubiri njagala Bwakabaka bwa Buganda bwetonde ekyo kyo kigwe naye kakati Katikkiro yagenze ali mu gaalubindize enviri yazisaze bulungi ali mu masuuti yagenze oba kitegeera yandigenze ali bubi ali wali ate kakati twogera ebintu ebyo twogera banaye tetuvumirira tetukola naye ge mazima nze kuva mu ntobo y'omutima gwange abatulaba mwogere obasiga mazima bali bakututeko mu same ayindi bakuba ku miggo baginkubako ate gwe tobimanyi bwe nasima empuku wali nga ninze mundu semujja ampereze mundu tebanzijaayo mu mpuku ne tiyagasi omanyi emigo gye bankuba bali bankubyeko owulidde bakukuba bulungi emigo ne gikunywera basement gye boogere ya gundi nze ate nzira gisooka bwe eri kati eri yafuuka omuzigiti gomanyi abasiraamu abali era bamazeyo emyaka 10 ebirevu biri eno bwe biti bonna basala bali ku Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar nkugambye eri gwafuuka muzigiti era eri bwena musala busaazi eri gwogusiye mwayawo kyekyakukwasa Tugumi nze kyankwasa nange nkimanyi kyali kituufu kubanga nasima empuku nga njagala kuterekayo erubya waggulu wali kati wazimbayo woteri nagenda lungaliyo woteri twataddeyo headquarter nkijjukira bulungi ya Ssemujju National Freedom Party ate Ssemujju yenadduka n'agenda e Bungereza niyerangirira ye Major General Joseph Hamani Mukasa Ssemujju Major General olwani yamuwa amayinja anatu bintu byakwegabira akati nze nali nsigadde awo erubya waggulu ku kitebe nga Ssaabawandiisi ate Ssemujju aŋŋamba sima empuku we tunaatereka ki ebyokulwanyisa nentandika okusiba n'ensuuluulu n'ekitiiyo bwensima buli lunaku bwensima simanyi ani yabagamba banumba ne bansanga mu mpuku nali mpiriza meters ndooza nga 3 wansi nali nsimye ne bansangayo twanzijayo na tiyagaasi nenvayo nga ze nanfeesa nentuuka waggulu nagenda okusanga abasajja b'obukofiira obumyufu era kyosagalira ddala muntu akakofiira kabyufu yantuuka ku mutima banjoora banjoora ne bantuugala mu kamotoka awo bantadde mu buutu bavuze okukakana nagenda okukakana nga ndi mu basement niye atugulwedde olwemanyi olunyankole baali bakuyigiriza ebyennimi byali tebinabeerayo bakeeranga kukuba buno obugundu obugongovule bonna babukuba bakwata n'empiso ne bagiyisaamu nabikugamba naawe wabimanya era navaayo nenzija omwaka gwali gwa 2000 ennaku z'omwezi nga 15 gwe bankwata nga 15 ogwokuna bankwatira awo erubya kyogamba nti empiso bagiyisaamu tewakuba emirango egya buli ngeri nze nkugambye nze kye bankola ne kakati kwekwanya bwekwanyakwanyi nemba ng'emmotoka enkadde nebaka omuliro nekubaka nebaka
kati bwe gubaka nga teri ku luguudo ati kakati awe kati ngozikiza to nokola ki ngozikiza owulidde zembeera ze tubeeramu ebintu bye bankola go bimanyi ngo tugumye ngoyise mbiseera bizibunyo sebwe mpulira omuntu ng'awoza semwe gw'abakambwe baali wali gwe biseera by'amayombo go waliwo biyita byakusaaga gwe oba ebiseera bya tumukunde gwobyani bamanyi abantu abakambwe gwe bamu bintu by'okusaaga bino bibasaagiramu bano ono kiwakira kuyigirizayo olunyankole nojja ng'olutegeera naye baali bakambwe kibooko kukeera ku makya kibooko nsanafu ku nsanafu gonja kugonya hoti pureti buno amasanyalaze kutuurako bwe watotuddeko gwomanya kabina kasigala kuli nikaketorovu bwekati fe tuli mabala meerere twafunga ng'ente engoobe eno gye beddira akabina konna bakasalaasala dde omusoga akwatawa ate ng'akwata biki oli yaguma omusoga yaguma era bwe ndiba nfudde speech gyali mwe muligiwulira Agasiirwe yali makanika bakanika ne bamuyingiza abala bagamba yali mukubi wanga tuimbala yali akanika mu kisenyaawo nga wakanikira eri yali yavaayo embalala yakubiranga ngate ddagala kakati ne bamuyingiza mu biseera bya tumukunde yali akola mobilization wano ng'akola mobilization ya NRM naye ate nga tumukunde yakolera CMI n'abaako abantu be ya recruitinga manyi baatuulangawo ku Serena basement mu biseera ebyo yali ku Serena wansi ne baako abantu be bakurutinga ne Agasiirwe nga mwali Agasiirwe bamala okujja ne bamuyingiza mu kitongole bakiyitanga violence crack unity VCU ngava mu Wembule yasooka mu VCU ekitongole ekyo bakitandikawo nga kyakulwanyisa baki kati Agasiirwe engeri gye yali amanyi ababbi okusingira ddala ababbi abaali bataamye ebyo yali amanyi ebyo byagaraje ebyobubbi kirabika naye yabirimu ne bamurikulutinga awo bw'avaawo n'ayingira mu Wembule y'akayanja bw'amala okuyingira mu Wembule y'akayanja ne bakola effujjo eritagambika era awo bava mu Wembule ne bagenda mu flying squad naye teyatendekebwako bwa poliisi naye n'agenda mu ranka zonna n'ebitogi nebakola effujjo lyayagala nga wa flying squad waliwo omuntu wange gwe yakwata baatuuka n'okugenda ne batta ne mukazi w'omuntu oyo bamuyita Kayongo ali eri engoma gy'abeera ne batta omukazi nga baagala ono bamuteekeko ebisangosango ne bamukwata ne bamuleeta nemubeerako kutuusa bwe bamutwala ne bamukyajinga n'omusango gwa madda ng'amaze emyezi 6 ali mu makomera g'enjawulo naye ng'ente ze zonna bagenda okugira ng'ente ze zonna bazibbye buli kintu kye kyonna gyali musajja gyali yavuwala tanaadde 10 nga bali baagala ebintu ebyo bakola ebintu ebyo ne bajja Agasiirwe awo ne bamugyawo ne bamutwala simanyi mu field gund unity ne baleeta ate Kataratambi ne baleeta Kataratambi kubeera awo bali bakataratambi bamugyeko ate ne baleeta Muhanji ne Muhanji ne bona ne bakola effujjo n'abantu bangi bafudde kakati ebintu bya Agasiirwe n'abantu abalala abatta abantu abakola biki tebigenda kutegeerekeka kati bigenda kutegeereka nga President Museveni avudde mu bukulembeze kubanga ababatumanga okola ebintu ebyo n'abakola ebintu ebyenjawulo we bali bakyaliwo ate balina amaanyi bakyalina amaanyi mu gavumenti bakyalina amaanyi mu gavumenti so Agasiirwe de bamukute ne Muhanji bamukwata n'abalala ne gundi bakamukomyawo Kataratambi ne mulimu abantu abagenda obuvunaanibwa nga gavumenti eno evuddeko nze njagala kubabuulira buli muntu yenna yakola ekikolobero eyatakawesi eyatakirumira eyatabiriga eyatakirya eyatabayiga bonna abatta abantu abo bonna eyatakiwanuka kababeere n'abata gundi Kayiira n'abata Basekweyama n'abata bagundi ono Francis Ayume n'abata bandi bonna abemayuge baani bonna ekiseera kijja kutuuka bajja kuvaayo bategeerekeke ate bali mu bantu eyo si nsonga zaffe faaboogera ku mikutu nti ffe tulina okubagamba temutukyawa temutuleetako lunderebu kubanga obategeera ezo nsonga zammwe muzeemalire bwe baali babagamba tagundi n'ofuna obuwumbi wabulya weka bwe baali babagamba genda okole kino ebikolo bye wabikola weka si byaffe si ffe tubalondoola si ffe tuboogera wabula babamanyi ekiseera kijja kutuuka
ebintu